Ana gwe kiri e Dubai. Kiriwa? Tekiri e Dubai. Oyita ku street ze Dubai nga love ewunya bweti. Love ekulukuta bweti. Mwana gwenze kankuleko kimu. Love gye nalabye Dubai. Nina omuntu gwe najagaliza. Love ki? Eri e Dubai. Basi bunya kyebe ekola. Naye bannange olaba Simon, ebintu ebyo si bya bassebunya bokka. Nawe osobola okukwata paatu n'omutwala mutwale n'abawerekerako. Dubai ng'okola ki? Tulemesa. Tulina omumalayo ssente. Kale bwe bangenda Dubai nsobola okusukka ennaku 5. Kale ennaku ezo 5 ezo. Nina okuvaamu ekijjukizo. Naye gwe buli muntu asaana abeereko mukwano. Ate leero mazaalibwa ge. Leero 24 Aganamakula. Yes. Gwe mukwano ogwo. Leero mazaalibwa ge 24 April. Yes. Omwana luli baamwagaliza nga birthday nga bamuyita maama Amaalo. Naye kati. Naye bw'oba ggwe n'ofuna omuwala omulungi bw'atyo nga sita bw'atyo nga alina omukwano bwe gutyo oba olina kukola ki? Oba olina gumuddiza. Omukwano mugubulire. Naye ngukwagaliza. Gwe gukutta. Mona mpito wakajanja n'ebino mbadde sibimanyi. Wallahi ebintu ninga bitandika obutandisi sibimanyi. Mundeke nyumirwe banange mundeke. Uganda government, where are you? Perform online. Nalimbiraba mu firimu. Zo firimu nziraba neŋŋamba ŋŋambe neŋŋamba oba mmiro ennimba neŋŋamba bino bidimpo byaki ebitangirwako weebiti naye banaye mundeke wallahi. Nenga mukama mulungi seera kyonna. Omwana oyo walugavu. Sanga atakitte naye omwana oyo walugavu. Nga sisita bwe yagala sikuyinaako buzibu. Kale. Omukengo kwa wajimu wanazituwa kati tulina bya. Kale amazaalibwa amalungi mukyala Ssebunya Mukama awezezza 30 years bwe ndabyeko. Emyaka 3. 30 years. Mukama akuwa ebirungi munnange akuwa ezzadde eddungi ne mwami Ssebunya n'ebirala byonna bye weeyagaliza Mukama Katonda Dubai gye mugenze muleme kuviira yaawo mu linnya erya Yesu. Abantu basimba emikono simba tubasabire. Nze sijja kugisimba. Bayinza ogikuddiza. Kangisimbe lwa mpaka. Kakati n'abantu batandise